Mugamba mutya abalungi abeekomera kusenga face to face 6 mbaaniriza ati nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ndiko n'abaami baffe abalungi oba abaami baffe oba abangoberera mwenna abaami. Mulina obuzibu n'emikira. Mwagala nnyo okwongeza omukira, mwagala nnyo okugeza omukira, mwagala nnyo okukola ki. Naye nina ekintu kye nziza obbagamba olwaleero. Omukazi waba akwagala asobola otetenkanya buli mukira. Ekyo njagala mukimanyi. Oba olina kannaswi, oba olina bakayita batya? Nga kati ni kasongovu bwe kati kalinga omusota. Oba olina munene nga munene gukoma eri. Oba olina gwenkana omukazi bw'aba akwagala ng'era omuwa essanyu eritali lya mu kitanda. Njogera ku ssanyu. Asobola otetenkanya buli kika kya mukira n'aguggyamu kyagwagalamu. So, sayizi y'omukira doesn't matter a lot mu mukwano. Mugenda ne mufokasinga ku mukira ne mwerabira nti mulina areas ze musuulirira ze mulina okufokasingako ennyo kuba ne bw'onaaba n'omukira nga guli perfect ng'omukyala tomumatiza mu birala, tomukkusa emotionally, tomubeererawo, mukwano nkubuulira ebigambo bino ajja kulekawo. Si lwakuba nti obuzibu bwa mukira, obuzibu lwakuba nti gw'olowooza mukira naye si mukira. Omukazi mbagambe waba akwagala asobola otetenkanya omukira gwo. Asobola okumanya style ze muyinza okukozesa, asobola okumanya eddagala lye muyinza okukozesa okugezaako. Olaba naye waba tolina maanyi ga kisajja omukazi era kulekawo nga ensonga ekolesezaawo mbu ya bunafu. Kiba like tekisangika. Kubanga abakazi ye muntu agenda otetenkanya agenda ewasenga gundi agenda ewasenga gundi kasita oba nga oli willing okuba nga wejjanjaba. Ninako omukyala gwe nabadde nnyumyako naye simumanyi personally. Yabadde aŋŋamba singa waliwo eddagala erijjanjaba abasajja. Nanyumizaako story ye nti yafumbirwa omwami we. Era kye kindeese obbagamba nti omukazi asobola okutetenkanya kwensinzidde. Yangambye yafumbirwa omwami we, omwami oyo nga akagundi tekakola. Naye teyabimanyaako, yabimanya amaze mufumbirwa. N'aŋŋamba naye omwami wange oyo senga ye muntu gwe nniza okugamba nti yali anjagala. Apart simanyi oba yali anjagala kuba nti akantu kaali tekakola, simanyi oba yali anjagala biki, naye yali ye muntu ankolera buli kimu, ye muntu anjirawo omubiri, ye muntu nga mu butuufu siri willing mufiirwa lwakubanga akantu tekakola. N'aŋŋamba saayenda, nanoonya eddagala n'entuuka n'enkozesa buli kika kya ddagala naye nga n'omwami wange tapowa. Ekyo kiba kirungi nnyo. Ffe abakyala tufaayo naye ate osobola osanga omusajja nga yeevaako dda nga yakozesa eddagala ne yeevaako n'olireeta oluusi n'aligaana waba taligaanye n'alikweka n'atalikola. You try tomanya kituufu gye kiva. Ngenda babuulira. N'aŋŋamba singa twakozesa buli ddagala. Naye omwami oyo mbu yamubuuza kuba yagendako mu bazungu mu ddwaliro, omwami n'amugamba yagenda ne bamukebera n'amugamba tebalaba kizibu we kiva. N'aŋŋamba nina mukwano gwange ali Canada n'antuuza n'aŋŋamba naye lwaki temugezaako eddwaliro ng'amulagirira eddwaliro e Kampala sigenda dyogera nga bagenda nga bakebera omwami. Ng'ekizibu ekisumbuwa omusajja kiri mu buzungu, bulwadde buzungu nga bagezaako bujjanjaba bamugamba ozereeti kozi kino ekizibu oludde nakyo but let's see what we can do nga bagezaako omujjanjaba akasente kaaliwo. Munenga omusajja atereera. Yes, tasaza lubalulo naye akola era bazadde abaana baabwe babiri. Tulina kwe twavudde okunyumiza emboozi eyo. Naye n'eŋŋamba ngenda gisharingako nammwe nti abasajja ebiseera ebisinga omuntu ne bw'akugamba nti gendako mu ddwaliro ezzungu nga tonaba kupaalaana lino na liri towulira. Bino ebintu bye tukola bikonya obulwadde. Buli wobeera n'obulwadde ng'obuwa eddagala ekkyamu ekirwadde ekirala ate nawe ojjanjaba kirala obeera obukonya. Okitegeera? Simanyi lwaki mwe temwagala kugenda mu ddwaliro zzungu omuntu ne bw'agamba gwe olabanga oba akumalira obudde olabanga byagamba ebitategeerekeka naye kati tebaliiwo. Kino ekintu omukyala kye yannyumiriza kiina ekintu kye kyandaze. Era ne nkakasa nti omukyala waba akwagala asobola okutetenkanya mu buli mbeera. Ate waba takwagala era tajja kutetenkanya.
omukyala waba akwagala asobola okugumiikiriza naye munkwate bulungi nga naawe ogumiikirizika. Waliwo abantu abamu ensonyi muzifuula busungu, obunafu bwammwe mubufuula obusungu. Okimanyi nti ekituufu tomalaako mu kisenge ngera naawe okimanyi. Kati n'osalawo biteekamu busungu, n'osalawo biteekamu mbeera ng'ate si kyekyo ekintu kye tugenda okubeera nga tutambulirako. Bw'obanga ofunye omukyala ogezangako omweyabiza singa omutunuulira n'omupima ng'obwongo bwe bwebo. Saagala ofune mukazi gw'ogenda binyumiza bizibu byo amala akusulewo ate agende ng'akulaalaasa. Odde mu kuyimba za Kamiliyoni mbwe kinnuma kwe kubanga wankyawa. Ate n'ondaalaasa buli eyo gy'ogenda. Ekiroboozi si kirungi mukireke kifa kinnuma naye nina obbaweereza ku mpaka paka kuwulira bubi. So omukyala asobola otetenkanya buli mukiro. Ebiseera ebisinga musirikira ebizibu byammwe ne mutaagala biyingizaamu bakyala. Oba omukyala n'agezaako kuyamba gwe ne weefuula nti otegeera nnyo, gwe ne weefuula nti omukazi ye tategeera, ategeera. Abakazi like we can reach depth mu abasajja ze mutasobola kutuukako. Nze nsobola okugenda mu ssaba ate omusajja nga kirinza omukalooberiza. Nzuula musajja wange aliko lubaale yamugaana okuyima oba. Naye ate gwe ng'olaba tekijja kusoboka, gwe nga kirinza okuzibuwalira. Nze nsobola okugenda ne mbuuza senga gundi yonna yonna ne nkomboozaayo. Naye ate gwe ng'oluusi kikkalooberiza. Abasajja abamu mutya okweyanika. Naye ate ng'oluusi olina okweyanika ofuna eddagala. Tosobola kugenda wa musawo ng'olina ekizimba. N'omugamba nga kiri ku bbina n'omugamba nti nina nsanjalaavu eri wano eno mu kiwato. Naye ng'okimanyi olina ekizimba kiri mu bbina kye kikulemesezza oba kye kikuleeseewo omusawo. Kitegeeza tomweyabiriza tagenda naye kukuyamba. Okitegeera. Omusawo okuyamba alina okumanya ekituufu ekikuluma. So muyige okweyabiriza bakyala bammwe. Ate babeera bateesezza nti tukole kino tukole kiki. Gezaako okulaba nti ogoberera by'aggamba kubanga oyo omukazi gw'onyooma alinza okuba yekkyiwayo. Okitegeera. Nze bino nabigezaagezaako dda, nze nzunze, ngenze eno n'eno, nze era biki. Yes, ozunze ogenze eno n'eno, naye gezaako okulaba ng'okola ki? Bampadde omulabo. Gezaako okulaba nga ogezaako nnyo. Okulaba nga at least. Ogezaako nnyo okulaba nga at least. Ng'owuliriza mukyalawo buli bw'onaawuliriza mukyalawo oluusi mulinza okuvumbula ekibadde kikusumba. Omunsikiriza enkumi wano ntemwerabira subscribinga, likinga, commentinga. Omukama abankuumire ate era abanjagalire mubeere bulungi temujjangu okwaba sharing nga banaye mukola kya ttendo. Mukola omulimu gw'amaanyi omukama yasobola obbansasulira. Abakomentinga mmwe simanyi kyakubawa. Abalikinga, abasharinga, abaviewinga mwenna. Bw'oba oli mupya nja kusaba osubscribinge obeere ng'otwegattako. Oba oli mukadde bale kubanga weeku. Yeah.